tukaniza mu kitundu ekyokubiri ekya program amacha amalungi ngambe leero kambayimiriza abagenyi bange bange bavubuka ate nga kulaba president speech zabeera tuwadde ebiseera ebisinga tuwayimirire konze leero Friday muyimirireko nva eggwanga tutaka kulitwala munalikwata mutudde konza kabayimirire naye nga gwe ali atubira kusinzira ku GoTV yosa time Zuku Azam free to air tukwaniriza nate ni mu segment y'abavubuka enjasa biggu era abali yabesunza bawominga bagezaako mbokutwala eggwanga lino mu maaso bebamu abali babega wekintu kino ekyokutwala eggwanga lino mu maaso naye nga njala ensonga ezimu tuzimumunyemu ndala ku nsonga z'abavubuka bano abesitudde bokka mazima ganyinga president abayise buli bakulukuta ne bagenda mu State House ne mu division zaabwe ez'enjawulo mu groups zaabwe z'abayaye bana bageto z'ekawempe geto zaawa ne bagenda wa president n'abakusente ngayo mugeno bira mu video eyo yategese ne bagabana sente zaabwe mbwezengeno bakulakulanya naye president mbino wa manganzi balina mu quotes yabageba name kale wekalakasa tekugenda kubeera nti kukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino nabagamba n'ekyo bannange abavubuka mmwe mulekeraawo okulonda abayaye bana beyita abayimbi okuli Kyagulanyi nerubwama mbasanyisa nnyo abantu nimunemu bebadde mu speech ye ningamba okuyimba n'okulembera eggwanga bina buzibu ki bina omu muyimbi omulamu nebyabufu that's when again kamba gatwamu ensonga eno tufune obukulu bwayo. Before going any further, let's first watch the video tulabe bye yabadde mu State House jo nga bawa abavubuka omutitimbe gw'ensimbi yagambe sina zange sente za mmwe za government. Let's come back. Analisi wagera government ya UPC nari mvuka wa DP lete cyane n'amakuru ugendo okubulira abalaro beya ankore timwedibe bwekarakase kubanga bwedima bwekarakase gambite ugenda kugikora kwe okujja ko nti bono obudde bwabwe bwenkulakulana the West Development Time so basobola ate kukyusa government yo kwekarakasa mu byo sagamba ko wadde mulundu gumu abantu tumwekarakasa nali wa DP nali siwagala UPC naye nalisobola okugamba abantu tumwesaddaake mugende mulumbe amagye ga UPC rago gamwe gaffe kubanga bakola ebintu bikozesa wano ebirala netubitunda bweru netubijjaku emisolo zino sente zingenda kukozesa okubayambisa sizange sigenze mu ddundiro lyange nti Museveni atunze aguzza enumize naweereza abavubuka b'e Kampala nedda sente za gavumenti z'abagagu kubaleeta wano gye tukoma okubajjamu emisolo eyo abagayavu bange babako. Excellence, on the sustainability of the projects, we intend to conduct pre-disbursement training so that we equip further through technocrats the beneficiaries in the different viable activities or projects that they are engaged in. Secondly, so that they are also equipped in matters regarding financial discipline and management. To Ninyiras to go and form circles to make sure that those people are empowered. You know very well that at this moment, His Excellency is looking at organized existing groups that can be empowered by giving them startups to make sure that they increase on their income. So, tuli bulungi, tulina talents ez'amaanyi mu ghetto zaffe gye tuva. Abalala ba boxers, ba kickboxer webali, abalwanyi ababaka bakola ki naye nga emirimu tetulina. Abaana batulemeredde muzeyize naddala abaana bannemeredde bakuba abantu ne babajjako amasimu. Zineno ndoza nayo ka business kange nayo ka project kange banampa kale na kasente ngenda kuongezaamu n'abavubuka abalala babeere nga balina ekyokukola
kwaffe tukola amanda ga kasasiro tukola ne sando zinene so babeera bampadde mukana akasente n'ennyongerezaamu abavubuka ngenda bba nkozesa abavubuka bangi nga bafunye ebyokukola ndowooza n'embeera esobola ovaawo kubanga abeera afunye ekimufuula bizi abatasobola agenda kubba obanyakula kasimu nagamba ki bebavubuka abapapa tugamba bavubuka bajina mu power babo benyine bakutte kubo ne bagende ba president abawe kasente nga sina kuteesa bana timu janinano nene bere kyali timu anyway beninano kasoke bato yanjulire kasoke ne wano tutegere tugena kubisala nani Meyanza Irene nze John Mukisa ndi musajja wanchuka actually ndi musajja wanchuka era tuzze okutema ku nsonga zino ezigenda mu nsi mu maaso mu nsi nga muziraba Irene tuyanze tukyaza ne ABS TV enkyukakyuka oyimiridde otya oyimiridde eno oyimiridde bwotyo oyimiridde otya enkyukakyuka ndi mu kiwenda kino ekyabavubuka be bayita abayaaye mwe tuyimiridde mulimu bayaaye be bayita abayaaye naye abasinga eddembe mu nsi muno nga sakulengedde ng'ogenza ogaba abayaaye mbalabye gurupu y'abayaaye bali mu katanga anyway naatubuulye taata oyimiridde oti oyimiridde ntobula oyimiridde sooka otoyanjulire tulinaddala njagala okweyanjulira oba okwebaza omulabi wa ABS TV yenze Chris Jones Luwero Saudia ndi musajja muyimbi ate era nga ndi musajja muyivu kyokolaba nti tugamba nti kyetukola tukimanyi bwebanga fiscal policy oba PDP balowooza nti muganda twali obuzibu bwe abamuli emabega tugimanyi obusungu ng'otandikiddewo ne GDP nze naajogeddeko kati twagala abantu bamanye nti omulamwa gwe tuliko ng'abavubuka tutegeera n'abagenze mu parliament kyenkakasa nti bateekuba baweereddwa transport abatwala bayitiddwa buli kibwa tebeetutte nga bokka awo nokyabuuza ku bantu ebyo byonna tuli ku mulamwa omutuufu gwe tuliko tugumanyi nze yagambye bavubuka mmwe mulekera okulonda abayaaye bayimba obuyimbi kati tata wange ebyobufuzi obiyingiramu otya nga toyimba muyimbire kabalagala muyimbire kyankwazi muyimbire obubaathidde muva ku byobufuzi njagala nsooka enkubuuza mumunyiiza mulimu oba simanyi muzeeyi bwe yakirabye kitone naye gusobola okuba omulimu kisobokera ddala kati omuyimbi bwe guba mulimu ayawukanira bano omulunzi ye gyalundira enteezi nga sinagenda ani ayimba mpenkoni yeyabiyimba balamu yabadde kutugamba agenda nakulonkinga jano ogambye otya omuvubuka eyaluwandiika mbu amubanja omukulu amubanja ki yali producer sanga mu Uganda katutandike abavubuka mwesitudde sijagaba nti mumu naye kati bali abavubuka babakiikiridde mwesitudde nemugenda mu State House kati babayise naye ekiri president afulako nti alina empisa president abana emulungi alina empisa yabaaniriza nabaana obudde ne sente nazibawa kansookere bwa jona temweriddemu olukumu because mubavubuka mu abageto people power kwe badde yimiridde siba ekiri mu Uganda kankikubuulira nkyakunyonyola ffe tumanyi nti ekiwenda kyammwe kyekyabayaaye ekyabavubuka basinga obungi babeeyawuleko simanyi kyemugwa ne bakwata ekkubo ne bagenda ew'omukulu nga tabayise ne beetuukira eyo nebambyolaloka nti alina ekisa abalumirirwa nikwata kusandiza gavumenti naye abule teyatunze embuzi teyatunze eki ogwo musolo gwammwe nabawa akasente keyabawadde mwagala akole kati mukyalwanyisa ki nze bale nga mujoyininga bujoyininzi tewakyali kyakukola buli kyolaba mu Uganda gwe munnayuganda atulaba bw'obanga toli mupya mu Uganda naye waliwo abagenda ebweru ne bakomawo nga ebintu tebakyabijjukira naye wali mu Uganda buli kintu kyolaba nga kirimu Pulezidenti Museveni simanyi kirimu abavubuka ekyo ekintu kiba kipulaninge kati gwe Irene keera ku makya ogende mu State House ogambe nange banaye nkoleyo ku BS abaana bambonyaabonya mbonaabona olaba oba onaavaayo nazo kati mulinga abamenyawo kyayogeddwa nti tebeereza abantu abo era bapulaninge bakimanyi lwaki bagenze era ne ssente ekirungi munnaye ze bafuna ziyamba bo ffe twesiimye nti ffe ng'abavubuka abali mu kino ekiwenda kya people power ebyobufuzi otutegeera we are physically fit ate ne ssente tulina entonotono nemotoka si yammwe yatundula mwoza mwine mwina ssente motoka eyo
bine bya Uganda bimanyi ekisooka omusajja yabagambye nti bankwata n'emmundu zange naye emmundu zange sizikola ki sizira ezo zadde mu balakiti ze mwazije temuzibuliriza kati n'emmotoka nayo era nga bwe tuli mu Uganda naye kitugenda kitegeera nti emmotoka yaani oba ya mukulu oba yaani nakyo tukitegeere nti yaani Johnny bannamwe babaliddemu olukwe bagamba kale babalaze nti temukyalina nnyo mulamwa mpaka bagende nti baatuliddemu olukwe kubanga buli muntu alina endowooza ye buli muntu alina ensalawo ye alina omutima gwe alina engeri gyasobola okurizoningamu okulevo ye gyaba ategereddemu ensonga nze ng'omundowooza nti abavubuka abo bakunganyiziddwa era nga bulijjo bolaba baasi ziyitayo ng'anaayita ewantu waffe eruweeru ng'anajja ku kisaawe baasi zaakeranga kuyitamu buli agiri nnyo ofuna enjeji ebiri nga mulagawa tugenda ku kisaawe kumulaba ayogere kati ekyo sikyewuunya ebyo bizze bikolemu ebbanga ddene naye batutuuka mu kaseera nga kano njagala omuntu alaba ABS TV mu kaseera kano nze ndi musajja muyimbi obuyivu obwange ndi accountant by profession kati ezo ensonga oluusi ze bagenda beekwasa abavubuka abayaaye tetuli bayaaye twasala obusazi kukola ebyo bye tulina okukola naye abayimbi b'ennaku zino tusomye tumanyi kye twetaaga okuyamba eggwanga lyaffe bwe tuba nga tusobola okuyimirira eri abamu abatasobolera kyova olabanga omuntu asobola okudda erijjo n'abyeko ka vidiyo muganda wange Bebe Cool keyapostinze nekwega nendaba nti abamu maybe oba oliawo n'engalabi zaabwe zibasumbuwa toyombyawo ndabeka nedda nekyala ku nsonga yamwe yabayimbi Johnny ndabeka mulinga atandise okizanyiramu obuzanyizi tusawunga nti Bebe Cool agala kwesimayo gundi nga Malika Million ajja kugwa meya oyo sikatenda era ndoza yensonga no Chameleon iyo nsonga olwaki ono za president abagambi musigaleyo nga mukola ki nga muyimba tozaga nti Chameleon ajja kumulaza nti musaaga nnyo kakati kiri bwekiti kati kankubulire balamu emizanyo gye ebiseera ebisinga bw'aba agikola alina abantu bagiyisa balamu atakoze eki nze ndikumu abayimbi nze nkubulira nti ensonga lwaki nti ndi muyimbi nsobola okumanya ebiri mu industry y'abayimbi okusinga omuntu omulala yina bwayiza okubimanya bw'aba aleeta emizanyo gye alina abantu bagiyisa gibadde giyita nnyo mu Bebe Cool ne bazuula nga Bebe Cool tegikyakola ki emipiira tegikyanywa mwenda gwe bataddewo takola ki tazanya bulungi kati omusajja ate baagala mwonoona kuba ne Chameleon nze mmanyi Chameleon tannavaayo nga muntu wabula ekintu kino waliwo amutaddemu kufuna ssente zino njagala okole ki ojja weesimbewo embeera eyo naye nga ffe omulamwa gwe tuliko oba Chameleon adija naye nga ze n'omulamwa omutuufu ng'ali ku mulamwa omutuufu sirina muzibu naye kubeera nga yeesimbawo naye waba nga ali ku mulamwa omutuufu ngenda wa Jona bwenkomo gye batunyola simanyi GDP simanyi n'ebyo gwe ongambye olakawuta Jona abasajja ali kyankwanzi balaga nti they are ready to shoot betegese bulungi nnyo mumuli ku kibi tetubalaba tetunyoli otubalaba abantu wonna bali bali kyakwanzi olwedde sosolo kukadata bwe yayiseewo mwe muli awo mutagataga babuuza nti anajja babuuza babweni nti anajja nagamba nti yenenda n'abazze group kibeera kyaffe gwe kiteekateeka oba gangi yaffe gwe teekateeka tetumanyi mwe muli bana bali ready beetegese NRM eri ready okugenda maaso ng'ekwata eggwanga where are you we are here wa actually era ne audience yeebuuza iye bano munda organized baya and there mwe muli luddawo actually ab'ekiwenda kino ekya people power kulidde muganda wange bala mu kumakyanga yakyeyita kati kiki taata wakiwandiisa niye people power tolowooza mbu kintu kiri awo wabula ng'era bw'ogamba nti people power kiri buli wamu essaawa eno alina nekyayogedde ku makyawo nti ali mu kusondera pulezidenti sente talina sente agenda tunda ennyumba ye yentinda kwegamba omwagalwa w'abangi naye gwe omanye ekibala ekibeerawotamuweebudde bwokitunuulira bwotyo mubalamu mumutegeranga ani mu byobufuzi byawano eyazaalibwa ebunyolo najja n'akulira ebusoga najja wano e Kampala n'atandika okutetenkana anti awo nze wembuuliza Jona wabagamba ekikema balamu mu byobufuzi byawano mu byobufuzi njatuva eri mu music industry balamu mu byobufuzi byawano mumutegeera muti tugambe nga peregesi oba kazanyirizi w'ebyobufuzi naye nga Irene kyenjagala omanyi nti wano kasite kasolaba ekintu kyonna kiba olwedde kiri calculated nga bakibaze eddala gye kiggwera kati balamu okugamba nti agenda kuwa President Museveni
atunde ennyumba yamuwe ssente asooka avuganye kati gwe balabwa oti nti balamu bwatunda ennyumba y'obukadde 800 neyeesooka mangu n'aziteekayo bajja gamba musajja ono nga mulungi bajja mukwasa biliyoni 10 naye nga mazima gali nti president tana sente za campaign now sente azirina yali mu kitavu wayagala yawakwata ekyo nga tukirese mwe muli ludda wanze sebalaba where are you wetuli era ndowooza olaba essaawa eno mu constituency zonna eziri mu Uganda teri wali nga tewaliwo muntu yenna ng'ali mu kiwenda kya people power nga yeesimbyewo gwe kitunuulire bulungi nnyo kola research yo nga munnamawulire genda buli constituency bakulage nti naye abamu baliwo nga babiri naffe tulina obumyufu bwaffe nendaba muganda wange ne mugamba amanyi onsinzeeko kakusimba emabega ffe tuli bumu tetugenda kubeera nti tuli intimidated nti bali kyankwanzi baliwa naffe tuli mu mitima gy'abantu nga bavubuka babavubuka baganza kufuna kasente manyi babavubuka bwavuwe baluma bwaterera nga asiri parliament ejjula abantu bameka Uganda ina milioni 8 okusoba kati abo abantu 120 abagenze ku parliament tebalina kyamaanyi kye basalirawo ggwanga Uganda abaluwa eggwanga lya NRM yesinza abakabanyi mu parliament musinga babeera bagenze wabaawo ko tetagana yentula mu parliament kino kyengamba nti abavubuka abo batono nnyo ku namba gye tulina mu ggwanga ate njagala kino tukijje ku leve ey'okugamba abavubuka n'abantu abakulu abategedde ekigendererwa kya people power tetulina bavubuka bokka n'abantu abakulu gye balinga bali mabega wa people power reason being balabye omulamu omutuufu osanga omuntu nga wa myaka 7 myaka 6 ng'agamba ekimala kimala golooza abamuvubuka n'ekirala njagala omuntu munnauganda ali eyo amanye ekintu kimu ensi nnyingi zikyusiza obukulembeze nga si lwantalo tutunuulire abantu abali so civilized mu bintu mu mbeera y'ebyobufuzi nga America mirundi emeka ng'owulidde nti balwana Obama yavaako bulungi nadde ebbali banene bajja ne bakontestinga ne batwala anti wano obunafu buli wano kakati wano ffe waffe lwaki balowooza nti olina kukwata mundu why are they expecting you obunafu buli wano and people power president uliriza kamaleyo nti balina kukwata mayinja na mundu bayingire ensiko we are not ready ekyatutwala tusome ne tubeera nti emitwe gino tetwetisse mikalu kuyamba ggwanga lyaffe ddijja mu ddubi we liri atonche nebuuliza president ensonga lwaki tabata kukulembera nsi eno abalaba nga abasaaga noyimba kandolendo noyimba dai noveno nga ngona kwesimba ngate gwanga lya lijja wala gwanga lya lijja wala ala ina walitusizza mwabayimbi magalo okujja mu kutabulira ddala listen to me I want to flashback mu myaka yo yesimbirawo wala kwa muyimbi yesimba ebiseera bwemba nambika ensonga zange njagala nnyo n'omuntu atudde eri akirala president waffe omulungi president Museveni by the time weyesimbirawo he was not a graduate not even undergraduate ekinene nnyo wuliriza sivoola wabula tulambika ensonga mu butuufu bwazo katugambe kale yali wa senior 6 kuba naye yennyini yakyogera yesimbirawo oyafunira ekirowoozo yali mu senior 6 the person they are talking about Bobi Wine is a graduate kitegeeza amusingako mu level y'ebitabo lwaki GDP tagimanyi uliriza kati wenzija Irene oli wano omanye eddagala eriwonya omusujja lyetaaga formula ki okulituukako tolimanye because you were presenter listen nyinyonnyola omuntu atudde wali alaba Chris Jones Luwero Soldier nti omuntu oyo oliriza Luwero Soldier yalwanira waffe tufunye kati tugende maaso kakati njagala nkubuulire nti buli muntu aba n'obukugu bwe nze amana accountant by profession njimanyi I know what fiscal policy means I know the tools the fiscal tools buli kimu kimanyi maybe tunagenda eyo kambi nyinyola abantu bakitegeere nti bave ku Bobi Wine batunuulire nti abamuli emabega abavubuka abalala we are all educated we are learned we are not useless people bwe twogera ku GDP refers to the total production in the form of goods and services within the boundaries of the country in 1 year. Kiziza mu Uganda bakitegera bulungi. Ebintu ebikolebwa mu nsi yo Uganda tandikira ku bulimi tandikira ku busuubuzi obutonotono ebiri mu ggwanga lyo weriyita ne services ng'okusomesa obwaloya ba doctors buli omu sente ebifaanana bwe bityo ze tufuna ffenna nga batugasaamu mu Uganda omwaka. Bwe tudda ku fiscal policy
fiscal policy refers to refers to where the government uses its income and expenditure to influence the country's economy. Etya nti ekwata emisolo sente eziva mu misolo nesinzirawo okuregulatinga kyeyagala okuregulatinga nti bwebe yagala ekintu bakikozesa kitono, let's say nga bwe yateeka OTT ku social media, kitegeeza ebe yagadde okuregulatinga social media influences engeri abantu gye bakozesaamu social media. Bwebe yagala bagikozesa ennyo ejjawo OTT neeta abantu ne bakozesa social media ne babeera nga basobola okulanga ebintu byabwe. To cut the story short, Bobi Wine in that angle was very right and was on point. Akati ekyo ekintu ng'okizize ebbali, we have only two tools that can help us over the fiscal tools. That is taxation and expenditure. Kati njagala malirize sebo n'ennyabo mukwano gwaffe atuddaawo abayimbi b'omulembe guno ffenna tetufaanananga buli omu. Twamala kugenda mu masomero ne tukuguka era tuzze nga bye tusobola okwogera muganda waffe tusimanyi nti bw'abanga alina byakutte there are learned people behind him abasobola okuyimirira naye okutwala eggwanga mu maaso. Obuntu bunafu nnyo naawe okutandika okyekwasa nga tumaliriza akadde kagenze kanzeko wa Jona mugenda convincinga mutya abantu bave ku president waffe atwale ne kasente akola badde ku mmwe njala omalize musonga namaze tugaleyo tuvuwa. Nayanziza abantu baffe already bali convinced batya kati saawe n'abantu balina ennyonta. Nze nina emyaka 29 joka naye mwe wenyini bagobye tubaddewo paka lwe tukuze katutegeera naye ng'omukulu yekka yemu ekitya kikulu mwabajja mugenda kukolera mutegwanga walituusiza kyebalina okumanya abenareewo tetubalwanyisa tetukola ki netwakyuka. Ate ekirala kino kyebagamba nti abavubuka ab'effujjo ekyo bakiveeko olw'ensonga ffe tetuli bafujjo kati essaawa eno tuvumyani tetuli bafujjo tetulina gwe tuvuma tetulina gwe twataakinga mwekalakasa amayinja ezo emmotoka kuba amayinja ekirungi tetwogera nti ku nsonga ziri mu kkooti naye ensi yeeraba. So kati mwenna abakola ebintu nga bwe mubikoze kati nabadde kana akatalekeka nabadde wali ku gundi ku TV nga speaker ali mu kuyisa kino ekyeddwaliro speed nga bwe yayisa kiri ekyokugikwatako. The eyes have it, see my this one biki kakati byonna mubikole nga bwe mubikoze ne mumanye everything eyina start it has an end. So kati saawa eno mbasimbula abantu b'Mawokota South twebereremu mpulidde ebbala mwayagala n'ekigambo twebereremu nakyakiwandiisiza kiki bigambo ekiri mu Uganda. Maliriza tuvaano Joni nga maliriza okusookera ddala njagala okwebaza bannayuganda naddala abali mu kiwenda kya people power nti mwebale okubanga mweyisa bulungi wadde ng'oluusi baleeta abantu abakyamu batwerimbikemu bakole ebintu ebisiiwuuse ebyabasiiwuufu b'empisa ate ffe tetutali mu mbeera bweti njagala okwagaliza buli munnaluweero buli munnamasaka obukojja wange kitange bamuzaaluweero mange w'e Masaka mwenna enkalu ezebbiri njagala okubaagaliza olunaku olusinga okubeera olulungi wamu n'eggwanga lyonna naye nga mbagamba nti twebereremu yenze Christian Luweero Soja akayimba ntengereze sijja baano nga sikabaagaliza bw'oli oguddeko mukwano ne gukusumbuwa bye president byatayagala ebyo musaaga nnyo musaaga endagamuntu president of course yagire nabagamba endagamuntu basiibuddeko endagamuntu eyo nkulu nnyo abalabi ba ABS yagireetako emugyeko mugifune ebisigadde mubireke. Alright, ekisigadde nakuba nti no nkyongerezaako tugenda mu program ekituufu kyeki nomuzeeyi wakazi omwana wange gwenyina omu bw'ati nzeyi Mayanja ate munanga atandikirawo tusinga olunaku olw'Monday next week tujja kyazaalako every Friday tubeeko engeri gitwogeramu naye mumufune sayidi yaabwe bo nga bwe ekyankwanze mugifunye naye naye awo neesigadde ne mugifunye bulungi nnyo ono sijja kusuukawo. Let's go for our next show. Temuvaawo.